birwa omukaaga mu musango gw'okugezaako okutta Gen. Katumba Wamala, okutta muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Haruna Kayondo bakomezeddwawo mu kkooti nkulu ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju ewandegeya. Bano okuli Muhammad Kagugube, Kamada Walusimbi, Suleiman Kisambira, Abdul Aziz Ramadhan Dunku, Habib Ramadhan Majani ne Uzaifa Wampa basimbiddwa mu maaso g'abalamuzi bana okuli Dr. Winfred Nabisinde, Vincent Wagona, Richard Wabwire Wajuli ne Susan Okalanyi. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Marion Benbella luleese omujulizi ow'e18 mu musango guno nga ye Gen. Katumba Wamala yennyini. Gen. Katumba Wamala asoose kukuba birayiro mu kkooti ku bujulizi bw'abadde agenda okuwa okukakasa nti bubadde bwa mazima meereere. Oluvannyuma abuuziddwa ebibuuzo ng'ayambibwako omuwaabi wa gavumenti Marion Benbella ku biki ebyaliwo nga lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 olunaku lwe yatuusibwako obulumbaganyi era nnyonnyola ekkooti byonna nga bwe byali. Katumba Wamala ategeezezza ng'embeera eno bwe yamuviirako okumenyeka ogumu ku mikono gye era nga kati mulimu kyuma nga gwakubwa amasasi era nga tegutereeranga nakati. Both arms, but the left one, the one which was shattered, the right hand, the bullet didn't go far deep into the bones. Originally, it was your right hand which was shot. Yeah, first was my right hand which was shot. Which part? Here on the shoulder. As I said, at that time, already my right hand had been shot with a bullet lodged. And when I saw my escort had got out, I also put my left hand at the front seat to support myself to also pull out of the vehicle. And at that time, that's when my left hand was also shot, and for it was the hand was fully shattered. Ayongeddeko nti mu bulumbaganyi buno muwala we Brenda Nantongo yafiiramu wamu ne ddereeva we Haruna Kayondo. Again on my daughter and the driver, and the confirmation was there that they were gone. Agambye nti teyasobola kuziika ku ddereeva we olw'ensonga nti yali musiraamu nga yaziikibwa mangu, naye bakyagenda mu maaso n'okulabirira famire ye nakati nga baakwatagana ne poliisi. Agambye nti yali muntu w'abantu nnyo naye ekyamutuusibwako kyamukyusaamu ku mutima newankubadde ng'abantu abalungi akyabaagala. Agambye nti ajjukira omu ku baamutuusaako obulumbaganyi wabula nga teyamutegeera bulungi olw'okuba yali ataddeko akakookolo ku maaso. We both lied down there, and from underneath the vehicle we could see the front, and we saw that the assailant who was on the border was still attempting possibly to come back to the vehicle. Let's repeat that. Where we were lying down behind the vehicle, we could see through the underneath of the vehicle, the front, that the assailant who was seated on the border was actually trying to come back to the vehicle. Omujulizi ow'e19 Lieutenant Kali Kuboiti ng'ono ye yali akuuma Gen. Edward Katumba ng'ategeezezza kkooti nti oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo nti Gen. Katumba yali avaamu omusaayi mungi era nti yasooka na kugaana kumutwala mu ddwaliro. Let us take him to hospital. And himself, Honorable Gen. Edward Katumba Wamala said, blood's getting over because he was all bleeding. Ayongeddeko nti abazigwa abalumba Jeno yabalaba nti wabula baali bambadde obukookolo. Omujulizi owaabiri ye William Kawuki, omuvuzi wa boda era ng'ono ye yaddusa Gen. Katumba Wamala mu ddwaliro gye yasookera okufuna obujjanjabi obusookerwako, ategeezezza nti yamuddusa okusobola okutaasa obulamu bwe kuba ye yali akyali mulamu. Oludda oluwawaabirwa kubaddeko bannamateeka okuli Geoffrey Tulyamusima ne Caleb Alaka. Kkooti eyongezezzaayo okuwulira omusango guno okutuusa olunaku lw'enkya. Anet Nakayibaale,
yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.